tusomuza tebabimanyi nolowooza nti bajja kubikolako awo siwe wali obuzibu tukikkiriza ffenna abali wano nti gavumenti emaze ebbanga ddene eno ya NRM mu buyinza oba oyagala oba teyagala wateekwa okubaawo okukyusa obukulembeze kakati tusobola kuddaawo nolowooza nti kijja kubaawo tosobola kutirowooza nti kijja kubaawo bw'oba tokirowoozezza oba na kizibu kubanga kyo kiteekwa okubaawo ng'embeera yonna eya bulijjo bw'ekola ki bwebeera naye bwenaaba ebaddewo tukole tutya bino bye twogera abakulu babeerako ku rediyo saabagambako olulala wano nti mwami Katerega Musazi yali alina okubeera alasisiwa wano kumbe babeerako nga bawuliriza kati bategedde nti ze nali mutuufu era bamutuuziza mu ntebe bagenda mukuza ate ozayiza obutakisobola kakati mbagamba nti nagisobola egiwuule kabone naasobolayo ate balinda ki nemukungu waliwo abeetaagawo bano bakalema tebasobolawo babaati bobatwaleero kakati mbategeeza nti tulinawo bakada b'enaalemu ati bino bya NRM kulya buli naye tulina okusoomoozebwa nti bannaffe bano ate ebisoomooza gavumenti yaabwe nabo tebakola ki tebabimanyi gavumenti yaabwe yajja ne demokulaasi nga yenyinga enkulu eyagisa gavumenti ziri mu buyinza ziri gavumenti bwe zaakola eno netunula negamba nti ekya demokulaasi kibulamu eyo NRM Museveni nga atudde mu ntebe kibulamu naganze nzize era ye point number 1 mu nsonga 10 Museveni kizajja nazo ensonga eyo n'otujjidde ku mpewo ekyatusoomooza demokulaasi n'okunyweza ssemateeka bikyatusoomooza ddala mu demokulaasi nga twagala enfuga egoberera amateeka kyekiri ekyagundi ekya mwami Majje kiwaddoyogera omuntu waddemba okukwatibwa tiwayinza kuvunaana lwakigundi bamukutte ffe tulina omukulembeze akyasinza okukwatibwa mu nsi yonna Dr. Kiza Besigye ne towulirangayo wa FDC n'omu bw'ati akugamba nti lwaki bamukutte twogera ku nkwata gye bamukuttemu kubanga enkwata gye bamukuttemu yeerambikiddwa mu ssemateeka naye tiwaliwo kawaayiro kagamba nti taakwatibwenga naye batubyogerako era abaziba b'amaaso baga nti kati tebamukwata kati nga ye tasobola kulaba kigenda mu maaso kakati demokulaasi atambulira mu rule of law amateeka enkwasa gye tukakwasisaamu ekyali yabitege nnyo twagamba olukambo ebyokulabirako ebyamaawo tubale n'ekizibu kya covid etugamba nti abantu banayambala obukokolo abantu banakolaki nali wano kumpewo wano nembaga nti mwami Museveni ki ekimulangiriza gya covid mu kaseera kano jujjuju mwaka oguwedde nga tugumaliriza saayogerera wano kyamabadi nampalali emuga tibigenda kutuukirira kubanga bino ebyawano bya kivandu tubalina kyebasobola walaba yayambadde akakokolo nomu nkugambye walaba yayambadde yabakozesa obugundi engeri gye twakwasisaamu ekiragiro kya pulezidenti yali ematiza waliwo ayinza okugamba nti kyakozesebwa jjukira ekiragiro ekyo kikyayimiridde oba ontegedde kikyayimiridde kakati kikyaliwo tikisazibwangamu tavangayo kijungulula nti biweddewo naye kigenda mu maaso enkwasisa y'amateeka ekyalimbi ekizindusa omuntu ku ssaawa 8 ogw'ekiro nti yabbye enkoko kyekyaki neomala ennaku bbiri tubyerabidde manya gundi yawadde agibbye ekikwasa omuntu nibamwokya paasi ku migongo kyekyaki lulovulu ne batugamba kakati ngono mwesigwa eri kumwesigwa bamutuwadde era kyekikulaga ebituli ebiri mu mateeka ga Uganda batugambye eri kumwesigwa bamupaledinza abamaja ne bagamba nti nze bannange abannuku be bagamba nti neyoki ontegedde okusooka ekikola kyeyakola ky'omusango singa ali mu kkomera ontegedde ekyo kikakasiza nti yeyokya singa ali mu kkomera fena tukimanyi nti ali bweko ekyokubiri eyamutulugunya singa ali mu kkomera neyamutulugunya tali mu kkomera naye kenyini yaga nti nze bampa sente nimbe gavumenti okulimbisa gavumenti okukiteeka ku kibonerezo ekina ifaana ku musango omunene ogufaana bwe gutyo kulya mu nsi lukwe naye omuntu eyakyogedde ali bweru
akabani akakulaga ati yakuudisa eyayo chatana kuwatibwa tiwena mbere kulaga ati bagenda mukwata ate nono yasoka kukuwayiriza gavumenti basoke kunoonyereza twamanya nti gavumenti yekoze ki yemwokeza twarisipondinga era omusango nogenda mu human rights ekyomugezi yenna kyalina okukola kyakulanyibwa aba yatwala omusango mu human rights ng'ategedde nti waliwo okubokyeza paasi iyo gavumenti byategedde nti eyo kyomusajja osi yali gavumenti yali mu nupu bakozeewo ki enkwasa y'amateeka oyinza okwogera ekifaana bwe kiti oga nti bali mu kukikolako enteekateeka eyaleese n'abamagye ebitogi ebitobye batule wali omukulu ayogere bwogamba nti yabadde yalunaku lumu waliwo ebintu byetuteeka okuduka eddembe ly'omuntu omuntu nebamukwata nebamusalako amatu nomujjako omukono waliwo omusajja yayogedde mu kkooti nga bino byonuntu binababyeimeso n'agamba wekitiibwa omulamuzi nze bantekesa ekinkumu ku mukono naye engalo zonna zaali zikankana nga bazikubye kuyita bantunguddemu enjala byabadde mu kkooti mugyemu eddembe ly'omuntu omuntu bamugjamu obuyinza nga bamutungulamu njala obujulizi mu democracy twogera ku kalulu ak'amazima n'obwenkanya ntegedde ffe twakava egundi eno gye twava yaliko imahosolti akalulu kalangirirwa abalina okukakuma abapoling agents si bonna gavumenti byateeka mu mateeka nga bonna abeefudisa ayirako yeefudisa okuva ku president okudda wansi awo bonna nga bali mu kkomera esolti ono weefudisi gwe bajjayo nga bonna bali mu kkomera bwe bamala okulangirira akalulu ne babatanga balina musango bakoze ki tunoonya free and fair elections engeri yakalulu okugulirira obululu okugulirira obululu kuli waggulu okukola ki kakati ebyo mu democracy tukyali mu kizibu ky'amaanyi waliwo obukulembeze n'administration obukulembeze bye bakulembeze benyini abalonde naye n'abakozi ba gavumenti ng'omutwogerera mu buli ake abakulembeze tebamanyi kyakukola oyinza bamulonda nga ssentebe wa disitulikiti ye chairman w'ekyalo ye president nga nene ekyokwata kimanyi sikugambye nti bano abakikidde NRM n'ebisomo za gavumenti babimanyi ono asiiba ayogera nti omukulembeze w'Erwengo asiiba Kampala ate bamulondera Lwengo si asiiba abyogera kakati ekyo kakati gavumenti ekozeewo ki ku bantu abatalina buvunaanyizibwa mu administration twalonda abakozi ba gavumenti omulimu omukulu gwe bakola mu gavumenti kulya enguzi abakozi ba gavumenti Hajj bwabadde ayogera agambe pulezidenti ne mugamba nokolayo omuntu yagambe nti Mwami Museveni alya enguzi n'agamba nti ababbi ebiri mu gavumenti ontegedde pulezidenti Museveni yenyini bwe yali Tanzania yali Rwanda yali Tanzania n'agamba agabbi gange obijjukire ye kennyini akonferensinga talina agabbi ffe tukyogerako nga pulezidenti akyogedde tuba tukoze ensobi ekyamazima kiri nti mu gavumenti mulimu agabbi tewali muntu abamanyi ekyamazima mu gavumenti ya Museveni waliwo agabbi naye tewali muntu n'omu oludda oluvuganya gavumenti apininga Mwami Museveni personally nti muli wanguzi wabula bagamba alemereddwa okulwanyisa obuli bw'enguzi n'ababbi bamulemedde mu gavumenti ye ffenna kyetwogera ekyo kyekituufu ekisobola okukulaga kyekyakabaawo oyinaga nti amabaati gakulukumye ne gajja ewange nalabye 1000 The iron sheets found their way in my compound. Agenda okutunulayo ng'amabaati gajja mu Uganda omuli amabaati agawunyiriza ne gamanya nti wano si wakalema kangenda awo agalabika agagala oyagatika mu mabati gesanga finance minister nga yakyogera finance minister n'abalala bakyogedde nga speaker n'abalala nali wano wiiki ewedde ne ngamba nti mu gavumenti nga system yonna yonna ebbye okyasobola kutereeza ki bano bakugamba nti gavumenti tenavaawo gavumenti esobola okubeeramu vice president speaker prime minister buli muntu ng'atobatonya ebyobubbi oyinza gandi gavumenti enavaawo nze nsaasira abantu baffe nensaasira be bano
omuntu asobola okutuula ewuwe n'alaba omugagga nga atuya nazikala aleeta eddagala ery'amaanyi alimire. Abasajja balina ssente mu bwongo bwe nga mulimu ekimulowoozesa nti ssente ze zibayitiridde obungi, tamanyi nti obulamu bugenda. Ye alaba omuntu akozesa eddagala ly'amaanyi lyamuwaana ssente yagenze Bulaaya balina ssente, yagenze Bulaaya gye bamujjanjabidde yamazeewo obuwumbi 3 alowooza nti yalina siki. Oyo mulwadde agenda essaawa yonna akutuka sekabira alina obulamu. Omwaka mulamba gugwa wali wuliriza, omwaka mulamba gugwa walinzi nga empirike zaali nnyo nasenyi zemyaka 5 egiyise simirangako eddagala liri waweeruweezi eryasenyiga neki. Akati njagala omuntu ategeere obulimba obwenkukunala obwa buli mwaka agenda mugenda mulaba nga agenda abaana bazaaliddwa bawasiza bazadde nakati kyakyali mbeera abantu akati bwedukakkana okusooka nekugambye nti ekikulaga nti omuntu agenda kufa bwe bugulumivu bw'eddagala lyakozesa. Ekyo kitegeeza nti agenda kufa nkya niiraba agenda kukola ki kubanga okufa kyaki kirina kyo. Kakati gavumenti emaze okulaga nti abantu bali mu kwesibirya ttaamu egenda, ab'amabaati bakukumba batwala, ab'emirongooti bakukumba batwala, era bwe weetaagayo omwoyo mutukuvu bajja akutegeeze nti abaali bagenda bali beesibirira. Njagala bino abantu babitegeere. Ekizibu kye tulina mu ggwanga lino eky'ebyenfuna, ebyenfuna bitagala. Olwokuba productivity ekyali wansi, emisolo tufuna mitono, era bano bwe batuleero bagamba nti emisolo tufuna mingi, naye obubonero butulaga nti emisolo tufuna mitono era eggwanga liri mu kabaati. Tusobola n'okugulwa ekizibu ng'ekyabadde mu Bendi nga gavumenti esobola kuwa abantu mmere. Tusobola n'okufuna ekizibu ng'ekyali wano waffe ekannabulimu nga gavumenti esobola nakuweerezayo mmere kyesobola okukola ekyamaanyi kubalimba. Terina ssente, emisolo mitono, ebifuluma bitono. N'ekyo gavumenti ya Uganda ebyenfuna yayo bikyali mu kutagala. Kijja kigenda nnyo kubanga buli muntu akimanyi kati ekyasobola okukola kukwata mu nsawo n'amanya zirimu mmeka. Naye ensembi y'ensonga enkulu etagaza buli munnayuganda yekibbattaka. Buli muntu tamanyi oba anaasula waasuze. Abamu singa kyali kisoboka baali badde basula nalyo nga bayitadde mu makutiya. Naye obubbi bw'ettaka gavumenti nga yo eryawo esirise busirisi esindika bantu sibi ebyagobesezza ono alabisi wawana. Yagamba nti bamafiya kakati abamafiya namwe mu gavumenti bajjudde, naye yagamba nti abamafiya bamulemesezza ki obuweereza badde duuliza wano abaprosika bandanga babiweereza nti abamafiya babadde baneetolodde be bandeetedde ebizibu. Kakati ababbi b'ettaka bakozesa ebitongole bya gavumenti n'emmundu zaabwe okugenda okusengula bannansi ababawa obululu. Ekyo kibadde buli wamu kikyagenda mu maaso naye tekyaliwo dda kizze ku mulembe guno ogw'abano oguliko ababbi b'obunaala, oguliko ababbi b'amabaati. Akati bwe tubyogerako amubbi gavumenti ye erimu ababbi tunobyogerako nawe balekuwuliriza. Kali toyanzisa radio butu wanje nawe balekuwuliriza. Radio butu wanje nange bwentyo baba gwena
Wewe bali kusima. Ogamba kanamba akaleta amanyage. Kale tuyanziza radio buddu gosembayo wanje wewa twesimye kuuliza kale tweyanziza radio buddu yo muntu wa bulijjo katujjewo obubaka buno tujje tusiibule Matimbo kwa yateredde mu studio agenda kutuusaako munnayo katujje tusiibule